The blankets should go back to Kampala and we buy better things. We cannot give these things to people. Yeah. The blankets and bed nets are substandard. They should bring better blankets. Kasese is not a dumping ground. Bijanjalo kika kibino? Kanyevo. Naye omulundi omulala mugula ebisingako wano obulungi. Balese type civili. Bino bivaawa? Ani abiguze bino? Office y'owange. Owange? Right on the office yo. These are fresh things. They are fresh, but this type. Ebisigade tujja kweyogerako eyo nga tutuuse. Naye ku lwa gavumenti abantu b'e Kasese tubaweereza ebijanjaalo kiro emitwalo 2. Enteekateeka okubajjulula gye bali naddala nga bali abali mu matigga. Egenda kutandika mbagirawo, tugenda kusindika ttiimu naye nga beetegereza ennamba kubanga abantu b'endabye wali ne ripooti gye bampadde tebafaanagana. Ekitegeeza abantu abali affected si bangi nnyo nga babadde bagamba. Naye nga ebulangiti ne bednet ezo nziganye bazizzeeyo balete endala. N'obutimba bya mutindo gwa wansi nnyo. What's the fate of the supply of these items that you... Alete ebirala. Ate bino babitutte.